Alien. Bana bange bankwatidde bino ebifaananyi bya security. Yemu waliwo amutaddemu. Halo? Wani? Ajabu Katika kuenda. What are they doing? Do something for me. You want to use? I don't want to use. I wanted to get it for you. You're inept. Oh, yeah, you're a fool. Who are you? Who are you? Look at this team we tough with. Who are you dealing with? Relax. We cannot accept that. Relax. Relax and push behind, sir. Take your part. Push him back. Njagala nzikusa ebintu bino wammanga. Njagala nga tosobola kuba na bifo bisatu oba bina. Olina kuba na obuvunanyizibwa bwa kifo kimu. Gwe MP, gwe Deputy Minister, gwe MP wa East Africa. Ate ne mu kibiina muovanga era oli mukulu. Ekyo sigenda kukikkiriza, kye kimu kagenda okusooka okulwanya. N'ekirala twagala omuntu nga ekisinza okudobokala ebyenkulaakulana by'eggwanga. Omuntu omu bamujja bujjeeyo mu ddwaniro oba mu ttale nga badde awo n'amugamba nti olwokuba oli mwana wa mulwanyi beera minisita. Atwagala kati minisita ng'olina obukugu, olina ebbaluwa mu yunivasite ekyo ng'ate olina experience ya myaka 10 ku kintu ekyo. Era njagala n'omuntu wa wansi ali alabire Kayanja, njagala olabire Kayanja nti kino buli kimu kisoboka. Oli alina ssente wano bagala qualification just ya senior 6. Ate nze Kayanja ndi product ye Makerere. I did BCom. Ate anekira I majored in accounting. So njagala kulaba nga obusuubuzi mbukulaakulanya. Ettooke lino ligatta buli muntu era ke kabonero kenjagala. Nagenda nga bebbomba ku buli LC. Tulina LC 50 mu Wakiso district. Naye nagabako ebbomba. Kakati abantu mbadde nzija ne banga mwana waffe genda n'ettooke lino eriba libeera akabonero kye tuba tukuwaddemu kubanga naffe twalima gegana amakungula. So nzize njagala ettooke lino libeere nga ke kabonero ak'abaana Kyaddondo East. Erinnya Kayanja Moses abamu Dale, pues,
I said this side, you need to go that side. Amana kukyusaako n'abantu bange kutegeera nti ebintu bisoboka newe ba ambulance newe ba ambulance newe baki abantu bategeere nti buli kimu kisoboka kutegeeragana n'ennyonyi zisoboka kubya sitole tugende mu maaso abalonzi bannange ennyonyi mugira abasirya sitole bananga abantu b'ennyonyi sirya sitole ndowooza mutulaba ennyonyi tugiriwe ekyadondo kalidisingwa mulabye omusajja mbategulwa n'akabonero nyumba teri kuzikiza ne bwe ziraba ambulensi za nnyonyi tujja zireeta gye ziri Tebakulabe ng'eyo jalabye nnyo honorable. Tebakulabe ng'eyo jalabye nnyo. ani aliwo omulala ate ono yaba tagenda kulinnya mye tontadde mu polisi genda ogende n'emmotoka oba togenda kulinnya Can I close? Can we go? Suli basanyufu bannange kubona entebe tulwayo okgendayo ennyonyi tusanze mu Wakiso muzeeyi yakyavuga. It's okay. This is my happiest moment and I'm just wondering bannange ne mu Uganda kisoboka nga air transport n'omunaku aginnyamu. It's okay. Hello, the other side there.
tezifaanagana zeyandibadde ajja ng'alaba abantu bwagenda okukiikirira obwetaavu bwe balina ng'ajja alaba ebinnya bwe bibakuba ng'ajja alaba entunula bwe watunula n'atwala amawulire amatuufu nga mubaka yoya ow'abantu naye mu bbanga agenda kukiikirira yaani yenna ajjidde mukiise ajjidde mu helikopita si mukiise w'abantu mukiise wa bbanga era abalaze ndiye wa bbanga jjereere agamuwa akalulu bannange ogambye eki oyo sente alina olwedde akalulu mwakaki kati waba wansi nabo bagendeyo naye lwaki baagala kubeerayo balina sente baagala kubeera mu paliamenti ki kye baagalayo maana etukoyo abantu abalina sente andise olwaleero mu butongole olugendo olw'okusiibula disitulikiti eno gyempeereza emyaka egigenda okuba 15 mbadde nkolera constituency 8 naye nale mbadde nnyo mu kwogera ne mu kwogereza kye bayita lobby kubanga okuva lwe najja ekizibu nakiraba nga kiviire ddala ku nsimbi entono eziva mu gavumenti eyawakati okuziweereza local gavumenti za Uganda zonna bwe natandikira nga biri ebitundu 17 ebyali biweebwa local gavumenti za Uganda nakaayana kuba nkoze ne baminisita bangi okuviira ddala kwata okumwesike n'abalala bootafiire omwami aliko kati bagezi bakano obutime naye tubadde tukaayana nga kyenjogerako bandaga nti bakiraba mu nkomerero bagenda okuvaayo si mu cabinet si mu parliament sente nga zikka busi ebyali ebitundu 17 kati local government za Uganda zifuna ebitundu 7 ku 10 bannayuganda mumanye ebinnya bye mweyitamu si bakozi ba local government mumanye nti UPA okubanga zikola bubi si local government naye ensimbi eziva wakati okujja mu local government abakola ekyo babeera babaka ba parliament policies ezikwatagana ku byenjigiriza n'ebyobulamu teriyo local government ezikola mu mbeerawo to implement kati ngenza okulaba okubeera wano nga mmala obudde n'okulabira constituency 8 ng'abantu embeera yaabwe eyongera kuba mbi nzizeeyo ewaffe gyensibuka gyenzaalibwa gyensula ewali n'ebijja by'abajjajjange nsobole okuteekawo enjawulo nga ŋŋenda okukaayana kubanga mbagambye okwogereza kulemye nga ndi mu local government neetaaga kukaayana mu njogera yakakati bakuyita kukuba mmeeza okulaba nga wabeerawo ekyenjawulo ku babbi b'ettaka abatyobola obutonde bw'ensi naddala ennyanja eyo abalemeseza abavubi okukola emirimu gyabwe n'ebintu ebirala bikwata ku bulamu obwa bulijjo obw'omuntu mu byobulamu n'ebyenjigiriza ng'olwo tulwanirira bajeti okulaba ng'ekyukamu era kyova olaba neebaza nnyo omubaka Nalulima Betty kubanga yabaddeyo mu palamenti ng'ayogera ku bya local government abalala nga bali ku birala naye ate bwe bamaliriza nga badda mu bantu nga bagenda kuziika buziisa abantu abafudde ng'ebyobulamu tetubikozeeko tuteeka okulwanira ebyobulamu abantu ne tubakulembera nga balamu ekifo ky'okubalinda nga bafudde tugende tubaziike n'okutwalayo kofini oba n'okutwala ambulensi ezibatwala nga balwadde n'emirambo Mvudde Busiro North era nga nze nkwatidde ekibiina ekyo bendera ya NUP ate basanyufu nnyo nti olunaku olwaleero ekyafaayo kikoleddwa mu Busiro North nga omubaka w'ensonga anominatinze olw'ekisa kya Mukama so tuli basanyufu nnyo nti ffe tumaze okunominatinga wakati mu mbeera etabadde nnyangu tebadde byangu tubadde mu kutisibwatisibwa okuva flag we twagifuna kuba naffe aba NRM nga bakuba amasimu agatisatiisa banteega oluusi nga ntuuke waka era n'ekibuuza sobolera kusula waka lwa fulaga ya NUP ne bannaffe abatasobola gifuna nabo badde babeegaseeko bataddewo embeera nene nnyo kyo kiraga amaanyi Kyagulanyi g'alina n'okutya eri abalabe b'eggwanga so tuli musanyufu nnyo nti Katonda nga bw'alonda abakulembeze era asazeewo n'alokeesa olunaku lwaleero n'akkiriza Ronald Ssemaganda One National Platform okuva e Busiro North anominating so nominatinze era nga bigenda okukola bannabusiro biyitirivu nnyo naddala ensonga ezisinga okubasomoza ng'ensonga bwe ziri mu ggwanga ezitali ntereevu ezitateredde ne Busiro bwe kiri amasomero temuli basomesa amalwaliro temuli ddagala enguudo mbi abantu abaana basoma tebafuna mirimu so embeera eyo gyetulaba etali ya bulijjo neebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yankubamu tokiri bannange nalaba nti embeera etali ya bulijjo mu Busiro North yeetaaga omuntu atali wa bulijjo so nsize kubanga mubaka ajja okubeeraawo kampomedation ekiri wabula nzize kubeera ddoboozi nga nkolera mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu so bwenva wano olunaku lwaleero bannabusiro baninze mu kisaawe kye bayita Nakedde Playground kiri mu Namayuba sub-county ffe nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu twagala okusaba abeesimbyewo
bafube okulaba nti no bakuuma emirembe tuleme kubeerawo okukwatakana oba koonagana wakati w'abeesimbyewo ne poliisi. Era twagala n'okusaba poliisi nti eteekewo emirembe erabe nga buli muntu yenna yenna eyeesimbyewo aweebwa omwagaanya okwogera n'abantu nga tewali kusosola mu kkala oba mu nzikiriza yonna. Buli muntu yenna 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 abeere ng'alina eddembe okubeera nga alonkinga manifesto ye era ng'ayogera bulungi kikyagenda okukolera abantu. Era kyensaba ne bannayuganda naddala bannawakiso titwekenneenye nnyo abantu bano abazze ewaffe miramwa ki gye bayimiriddeko era kye bagenda okukolera ekitundu kyaffe, kubanga nga bwe mbagamba bulijjo nti omuntu gwe tulonda omukulembeze akola kinene nnyo ku nkulaakulana y'ebitundu byaffe. So bulijjo twogera ku service delivery. Kano ke kaseera ffe bannayuganda okukozesa amaanyi ge tulina mu kalulu kaffe okulaba nti no tuteekawo obukulembeze bwe twagala era tulonda abantu be twagala babeere mu buyinza basobole okutwala ebintu byaffe mu maaso. Nga mmwe abakakiiko k'eddembe ly'obuntu mulaba eddembe ly'obuntu okuva mu ntandikwa eri okuviira ddala mu kamyufu otuuka kati kikwatiddwa kiti? Tulabye nga gavumenti egenze ng'ewuliriza bye tubadde twogera nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu era nga tulaba waliwo enjawulo okusinziira ku kyalabikira mu kamyufu n'ekiriwo kati olwaleero. So twagala okusaba tulabe nti no enjawulo eno yeeyongera mu maaso. Twagala okulaba nga emirembe gye tulabawo essaawa eno gyeyongera mu maaso era tutunudde n'eriiso George okulaba ddala nga ebintu byonna bitambula bulungi. Twagala okulaba nga poliisi yeeyongera mu maaso okulaba nti no tenyigiza muntu yenna tokyalinga. Twagala okulaba ne bino ebyetu incidents ezibaddewo ez'okukwata abantu ez'okuwamba nazo nga ziggwawo. Twagala okulaba nga n'abo abali mu makomera abalina emisango egy'enjawulo emisango gyabwe giwulizibwa kwega tugende mu nseera ekyokulonda nga buli muntu yenna yenna mukkakkamu, omuntu yenna yenna yeetegese okukkiriza ebigenda okuva mu kulonda. Erinnya nze Eric Kasirye, chairman wa Human Rights Wakiso District. Tulimuulize omubaka wa Busiro East constituency asema yandike mu lulimi ki erinnya lyange nze Samathias Mulumba wa Lukaggadduka ekyabo Sabasaba omusimbe wa Ssaabasajja Kabaka era y'ensonga lwaki olaba najjidde mu kanzu nze kayambadde kanzu abalala bajjidde mataayi kyokka ng'ate Busiro East constituency ekiginnyonnyola obulungi byebifo ebyobuwangwa ebirimu. Busiro East mwe muli Naggala bye batikkira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Busiro East mwe muli ennyumba Nakibuuka. Busiro East mwe muli ekkomera lya Ssekabaka Kalema. Era Busiro East mwe muli akabira mwe bakola endagaano ey'olwenda. Ndi musiime wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda neebaza akakiiko k'okulonda olw'okunsunsula obulungi. Bakoze omulimu gwabwe bulungi nnyo
ne tubeera nga kati ndi candidate awedde emirimu. Ndoza ebigambo bingi mubadde mubiraba mukiraba bulungi ne stamp bagikonyeeko. Ebigambo bingi mbadde mubiwulira nga mubiwulira oli ne boogera biri tosaanidde tewasoma tewakola ki. Nze omusajja ndi ku St. Lawrence University nkola bapa oba Bachelor of Public Administration and Management ndi ku 3rd year semester 1 era very soon ngenda kubeera nga nkola ki nga ntikkirwa. Tasobola kugamba muntu ali ku level eyo almost amaze degree ndi ate teyakola ki teyasoma. Manyi nayingidde wano mu ngeri ya roba style abasinga tebandabye abamawulire tebandabye ne bakyalibage tebakoze eki tebandabye nembeera mu ndeeyo kubanga saayagadde era abamu ne batandika okugamba bane mutuwulirizeeko baganda bange abamu ne batuuka n'okugamba waliwo n'omunamawulire ambuuza nti batugambye nti obadde otidde nti ebitabo tebikola ki tebiwera. So neŋŋamba nti kati ebyo byetuwulira ffe bulijjo buli kaseera aleba nanga ate abimbuuza munnamawulire naye neebaza Katonda era neebaza ne Electoral Commission olw'omulimu gwabwe, neebaza National Unity Platform olw'okunteekamu obwesige, EMC n'ensunsula President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwonna neebaza nnyo 78 nga basigadde bafuna bumeka 2 sirimu bwomu muresi tulimu bangi ne bannange era weebali naye nsuubiza bannayuganda nti nsuubiza bannayuganda ne bannabusiro East mwenna nti ngenda bakiikirira bulungi nnyo. Ensonga eziruma Busiro East zimanyi bulungi nnyo nga ne mu Parliament ze ngenda okubakiikirira. So ndowooza ebigambo byange ebyo biyinza okuba nga bimala mbateekamu obwesige mbasaba nti nno nga tutandise akalulu ka campaigns officially enaku z'omwezi 10 omwezi ogujja nja kuba mbabuulira nja kuba bwe nnaava wano nja kutegeka olukiiko ndabe manifesito yange kati sofa nkyatambulira ku ya pulezidenti wange ey'ensonga 11 nze ndakubyemu n'oluyimba nti Uganda empya nze nkyatambulirako ku lw'eggwanga lyonna naye ku lwa Busiro East specifically nange nina manifesito eyange gyenja obabuulira nja kutuuza olukiiko lwa bannamawulire obeere nga muzimanyi. Bano bameeya bange bengenda okutambula National Unity Platform. Omwami ono Bamutebya Daniel eyafunye kaadi ya national ono ye Ntume Peter owa Mende nga meeya yabaddeko era yakomyewo. Ono ye Kaliwa Nasif agenda okukiikira wano Dawuda Wakiso Tawuni Kansu kando nominated as a candidate on this election as a member of Parliament for the constituency in Morisot Street. For power, NUP, everywhere, NUP. And some other ministers. I came on the border, yes, I have a vehicle. Want to request you to caution police and armed forces. Let's prepare over this election. We as candidates must carry out our freedom to participate in, affairs and not fears. Nobera wakachokera okulonda kizewe badde zijja babadde bagezako okumbamba n'ejjo poliisi agezako okumbamba ekasangati nakusaba kachokera okulonda bogere n'ejjo muleke okwenda batuleke nange okubeera memba w'UPC musango batuleke tutabe kutalukano na mirembe muwadao oye yogezaako okumpamba nga ziri okwewandiisa nsobodde okutuuka wadde nga nwanye nnyo ate ntuukidde ku bodaboda nsooka kwebaza wa bodaboda w'erusanja anvuze n'olunaku olwajjo poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala bagezezaako era okunnemesa okutalaaga constituency n'okuba nti tweteekateekera nomination eno naye twagala era ndoopedde akuli ebyokulonda wane Wakiso ne mugamba nti akakiiko k'ebyokulonda
balwane bapuliveiring over akalulu kano kabenga kamazima na bwenkanya nze okubeera nga nva mu National Unity Platform si musango era tebalina kunkolako bulumbaganyi naddala ebitongole ebyokwerinda tebirina kubeera partisan tebirina kubeera n'ekibiina kya byabufuzi batuleke twetaaye tulonye akalulu kuba twagala okukozesa enkola eri mateeka okutwala mu maaso obuweereza wadde tugamba nti protest vote naye twagala era tugikozesa mu makubo ag'amateeka so nkiropedde atwala akakiiko ak'ebyokulondebwa kiso boogere n'ebitongole ebyokwerinda poliisi yekasanga ti mutwesonyiwe poliisi mu Kyaddondo mutwesonyiwe n'abo abamaji abakampinga awo ababawuddisa muleke bannakyaddondo naffe nga bakandidate twetanire akalulu kano n'okukanoonya. Of course nomination ewedde zijidde ku kibiina kya NUP akabonero Ambulera emiramwa gye nzijiddeko nze muwadamu manyi ne musajja mwogezi serya ntama nzizo okulwanyirira bannakyaddondo ate ndi fit byonna so ndutwalanga olutabaalo wansi wa New Uganda now oba Uganda empya kati manifesto ya president wange Kyagulanyi Ssentamu Robert gye yasosotola nange kwenyimiridde twagala okulwanyira enfuga ey'amateeka twagala okulwanyira demokrasi nga bannansi n'obuweereza bw'abannayuganda ku lw'abannayuganda twagala okulwanyirira obwenkanya mu nsi yaffe enkulaakulana ey'enkanakana mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga naddala bannayuganda twagala okufaayo ku nkulaakulana y'ebitundu byaffe nga waliwo obwenkanyi nzizo okunyweza ebyo byenwanyiridde ebimu lwaliro tebanatandika dukola kubanga contracting process bagimesinga kati bakagiddamu ne bawa kampani endala njagala zikolebwa bonnambiro kiramba tugala nsibya ndulwanyira okulaba nga abantu baffe bafuna compensation oba okusasulwa abaluwangalira kujja kulwanya okulaba nga oluguudo olwo lukolebwa ne luggwa nonye ku nsonga z'amalwaliro njagala okulaba nga buli kitundu mu Kyaddondo kiba n'eddwaliro naddala buli muluka njagala okulaba nga bangi abamu ku abo batini basasuddwa naye bangi abatannasasulwa njagala okulaba nga buli sekinoomu kulandife atannasasulwa njagala okulaba nga abatuuze baffe mumanyi olukwesi bwawulira Mwai Museveni ng'agamba nti ab'Elusanja abo b'enkulokyazi nedda balina abataka gaabwe njagala obalwanyirira nabalemesa okugawamba nga bakwetiga bye bayita bibuffer zone anti mumanyi naye kati njagala kubalwanyirira okubasigane mu mataka gaabwe n'ebitundu ebirala gye bagezaako okubba amataka bano bempulira bebaleeserese simanyi biki simanyi bukale ez'enjawulo abo bonna balinga bakazanyiikiriza oyinza okusimba ku mwadankunyenye nga omulaba omusajja afiiru twagala okulaba nga tuteeseza bannakyaddondo naye nga lutabaalo lwakuteeseza ggwanga lyonna so leero tuzze twebaza akakyoka ebyokwerinda nti finally olutuuse batunominatinze naye twemulugunya ku bitongole ebyokwerinda ffe tulumba field Mwai Museveni na bonna bakuyambako muleke amateeka muleke kukozesa bitongole byakwerinda muleke amateeka twenyagire mu kalulu kano ngova abasirikale bo IGP abasirikale bekasanga tijjo babadde bampambye nolwaliro ababadde banyigayiga basobola okuba nga babadde bapawuwo oba nga bava bitongole byakwerinda nzijidde ku booda nenjagala okutambula kyere so IGP kana akaluka abannayuganda sika bitongole byakwerinda semateeka agamba police and military and armed forces balina kubeera nani partisan abange ffe okugiramu NUP n'okubanga n'okutunda akaboyo kafambulera si musango abayo ffe okwewandiisa kyekiri civil tetusobola okukola mu kulutawo n'okununula eggwanga lyaffe yo demokrasi IGP ebitongole ebyokwerinda tebirina kuba partisan mwesonyiwa okwekubira mu kibiina kyonna muleke abannakyaddondo era nga mbalaba benyagire era ate betaye mu kalulu kano naffe nga bakandidate of course bwe ntuuse wano ndabye of course wa candidate abaddeyo mulugunye nga ffe tulwanyirira bwenkanya era nga bandaye mumuwulirize wabanga alina concern yo so bibaawo ffe tulwanyirira abantu era bannakyaddondo bonna mbaweereza John Bosco Tebandeke olunaku lwaleero nga 23 bamaze okunkakasa okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Busiro North. Emirimu gy'omubaka Parliament ngitegeera bulungi kubanga nyina experience mu bukulembeze. Nasooka kuba kansala nembeera ssentebe w'eggombolola y'ekaki ebisanja 2. Kitegeeza manyi abantu ebibaluma, manyi obulumi bw'abantu, manyi ne wentandikira kubanga eggombolola yetuusa obuweereza ku muntu wa wansi. Bwe mbadde ssentebe wabaddewo okusoomooza kyova olaba njala ntuuse eddoboozi ly'abannabuso North mu Parliament. Eggombolola bw'eneefuna amaanyi omuntu wa wansi ajja kufuna amaanyi. Omuntu wa wansi yeetaaga nguudo nnungi kyenkozeeko ate kigenda kuyitira singa ngenda mu Parliament. Yeetaaga ebyenjigiriza ebirungi nkifubyeko nekijja kuyitirira singa ngenda mu Parliament. Amazzi nfubye okulaba nga mbunyisa amazzi kati bwe naagenda mu Parliament ngenda kuyitirira okola nga ntuuse mu Parliament. Njagala okusaba abantu ba Busiro North
mwegendereze ku luno nga mulonda. Ndi musajja musomesa, abasomesa kiri ku record be bantu abekenenya, be bateesa abalungi mu parliament, ate be bantu abesimbu. Ndi musajja ayina amaka mu Busiro mwensula. Abantu tulonda ne basula mu America, ne basula Makindye, ne basula Ntebe, kyokka nga abantu bebakiikirira ba Busiro North. Twetaaga abantu abatubeeramu nga amasannyalaze bwe gagenda tukaabira wamu, ng'enguudo bwe ziba mbi ffenna kituluma, ng'eddwaliro bwe liba bbi ffenna kitukwatako. N'olwekyo kino kye kiseera tulonde omukulembeze gwe twereredde, omukulembeze atumika gwe tugenda otuukako nga teweetaaga ate kukuba simu n'atakwata, nga w'omusanga akola ku nsonga zo ye John Bosco Tebandeke. Akabonero kange essaawa ebintu biri bisatu, biri bibiri omuntu byatakyusa. Singa oba ofudde kyekyobugagga ekisooka obulamu, bw'oba ofudde oba ogenze. Ekyokubiri ye essaawa. Essaawa bwekulema okukwata obugagga busiibule, obulamu obulungi busiibule. Kyova olaba kino kye kiseera Bannabusiro North muteekeyo omubaka ye John Bosco Tebandeke, omwana wammwe mugenda kulaba enkyukakyuka mu Busiro North ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi tukakasiddwa okwesimbawo okukiikirira Kyaddondo East, akabonero kaffe mupiira. Ekisookera ddala Muwonge Tom mbadde omukulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo, LC1 kansala ku district, wembeeredde omukulu w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo akakiiko akakwata ku nsonga ezo, nembeera meeyo Akasanga Town Council. Nzaaliddwa Gayaza Kyaddondo, nkulidde Gayaza Kyaddondo, mpeerereza mu Gayaza Kyaddondo, ate mpangalira mu Gayaza Kyaddondo, era nziikibwa Gayaza Namavundu Akalamatendo. Kitegeeza ki ebyo? Nawulira background eyo, mmanyi ekiruma omuntu wa Kyaddondo East bwe ntunuulira obuweereza bwa local government bundaze buli kimu, wadde empangadde nga mbadde mu mbeera eyo. Ndeesa obukulembeze obulaga okukiikirirwa nga bookiikira balina empuliziganya wakati waabwe naawe abakiikirira. Ekyokubiri, tutwale ebyo ebyenjigiriza ebiruma abantu. Essaawa nga tula ebyenjigiriza biggwawo, nga twawula wakati w'abasomesa aba sciences ne arts, nedda ebyobulamu nga tulaba eddagala erigabibwa mu malwaliro nti abantu emitwalo 27 egiri e Kasangati ogiwa eddagala lyerimu ne constituency erina abantu 15,000 b'omutwalo ogumu. Nedda gavumenti erina okurevisinga embeera eyo. Ekyokusatu, okusupporting oba okwempawaringa local governments. Tuniya Wakiso district gye tulimu, essaawa eno erina road network esukka mu 15 kilometers neyina road unit emu, ng'enguudo ezo ebitundu ndoza 9 ku 10 byonna bya ttaka. Kitegeeza yeetaaga road units eziwera 4 okubanga ddala abantu banaaba yaddeyaddeko nga bwe tulowooza ne tamak okubanga jjamu. Kyensembayo nakyo kyekino nga tugatta eddoboozi ku bannaffe libaagata. Tukimanyi bulungi Naluyima Betezo yaleeta ekiteeso ne kiyita nti nno baleke lwalo ku gavumenti kozese ssente ku station. Nange nzija okugatta eddoboozi okulanga tulwanira lwalo ku gavumenti kubanga ze ziyamba omuntu wa wansi. Naye ebigambo ebyo Bannakyaddondo East mwetegeke, tomuwungenzize omwana wammwe abategeera enzaalo yammwe mufune okukiikirirwa okwandama ddala. Neyanziza nnyo neyanzeeka mupiira.
abo bali mu kunominate nga twabasoose dda ekisiibwa ekituwe kirina okukola bali mu kutumba kutuli akabula bayi ayaye bwe batyo batukola kuba president level abasajja bawadde sifa wano basibera nominated balekeyo. If we accept that that's the way the country is, we accept. No one is doing business, no more set up and telling me to go out. That must go in the rubbish can of history. Exactly. Duly nominated as the candidate contest for election as a member of parliament for Chapel of North East constituency in our district. Simba Khalid never against